Kale tukomyewo kuliko mu kuwummula mu kocha ku telefone program ebyecha ku weekend atuweze kubanga ate mutwegase kwenda jabusinzira okubanga ate mutulaba kale tukozesera kikazi ne sigaddeyo okubanga tukuba mu mbozi ne sigaddeyo weekend olugoyero ajati Kuluthum lwakoze nyama wulire bana mwe tuli basonyiwa tetugenda kubako kye tubakolera mu bulamu obwense eno ne mukwata olugoyero ajati Kuluthum ne muluteekako obu disco light Rajewo olugoye olwali lutajja kwerabira mu byafaayo. Lwali lwani? Olw'omukyala Lwema. Lwalema. Yandika kati bano bo balu. Ajati na fashion chikachi. Omanzi je simanyi sibyogerako nnyo. Ndakula omukaaga sibyogerako nnyo. Lugoye chezo. Feather. Material ya inspiration eva mu kim ostrich. Mu ostrich. Take gundi sekoko. Okay. Omanyi designer abaira onatunuli ekinagamba nandi agadde okkola olugoye na inspiration najijja mu sekoko. Mu nkoko. Nagam najijja mu ostrich. Yeah. Omanyi ze simanyi zikiriza mangu. Takisusa. Nayenga ajati yanyumye nnyo lwakuba bamaid era eva batera kubaba bebibi. Abagole babanga be bagambye nti abakyala babetolodde tebabasinga obulungi. Bano siba maid. She's very beautiful. Bano siba maid. Wemugenda mu gundi. Bagita bridal shower. Bridesmaid yanti babeera. Bridal shower mikwano gyo. Mikwano gyo. Erejo mikwano gye gijjo. Kati mikwano gyo je jikukolera omukolo nawo ne bambalanga gwe. Era zibeera zemperekeze. Zibeera zemperekeze. Kale nno bino tubyogera olunaku olw'enkya ajati Kuluthum ne Akram bagenda kubanga ate bakola embaga yaabwe. Naye bannange omukyalo ono. Allah yamutonda masha Allah. Ebiso lirane n'omukulembeza addako. Nange Kuluthum. Anyway, enkya mukolo gwa Kuluthum tumwagaliza birungi byerere. Weyongereyo n'akulamuwo muzaala omwana w'amaaso. Bane kigenda obeera ku mwana bibi asooka. Era ndowooza gwe tunagenda ne tumubuuza nti ani ajja mu 2026. Kale nga tubagaliza birungi byerere. Kati awo nga tuvuddewo twafuna omukisa ne twogerako ko ne